Akaseera kano kabeera kalipota yambeera budde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunanyizibwa ku byembeera z'obudde omwanjuzi nze Kituusa Mohammed. Era okusinziira ku alipota zitukuŋŋanyiza okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bitulaga nga waliwo okukendera kw'enkuba kutonya era tugezezaako ne twekenneenya ebifaananyi ebikuddwa Ssemugenzi kitulaga nga omukuubo gw'enkuba gukyekumidde ebitundu ebisangibwa eri obukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa wadde nga waliwo empeweevu ezikuta nga ziva ku nnyanja Nalubale ne zireeterawo oluwandagirize okusinga ddala era mu ebyo ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubale. Era bwe tugezaako okulaba ate ku mbeera y'obudde era tusubirawo oluwandagirize mu ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale so nga ate ebitundu ebisinga obungi tusubira omusana okwakanga gukubakubamu. Era mu biseera eby'oluggulo tusubirawo era oluwandagirize ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale ssaako n'eri mu bizinga awamu ne awo Kasese era ne Kabale so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi otusubira omusana okwakanga gukubakubamu. Ebbugumu tulisuubira okuba ku diguli za 30 eri mu Acholi ssaako ne mu Karamoja so nga ate Lango Teso ebuvanjuba 29. Ekibuga kyaffe kikulu Kampala 28 era ne Masaka so nga ate Kasese 30 wabula eri mu Kabale 24. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu kibuga London awamu ne Paris tusubirawo olwandagirize ebbugumu okuba ku diguli 10 so nga ate ebibuga nga Nairobi, Dubai awamu ne New York tusubira omusana okwakanga gukubakubamu. Tuyanze okubeerako naawe beera bulungi.